Yes mukasi akantuolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye ono yo blazani Gadi yo blaza Gadi yo blaza Gadi No. Your brother Shifa. No. My brother Tim Yibra. Wow. Natereka uya atereka. Ako keka dodi. Nagako pananye nyina yango sikyali bulungi. Aterese toka bwatuuka wali atera ino sumulula aterese mama. Kano kaketa genda kwa mama. Bayi. Lecho mulabe nduka. And my brother, thank you for and God bless you. Manaye babange banaye Tim Yibra kubanga banaye mpulira banaye sanyu lindi waneno kubanga mpulira banaye wonoze we noli vote. Mange banaye babange Tim Yibra nanga manzima kusande dang nange ngenda kukubira banaye kasimadi ngo wonkubide banaye mpulira. Mama wange banaye timu banaye mami wange banaye timu Kifali wa aliwo banaye baba wange timu Yibra banaye timu Kifanga simula mama wange aliwa Akachi? Akadongo tekaliwo. Akadongo tekaliwo. Lecho soko otule. Bagenda katu watu kazine giro otula wali. Bane tino kazine. Bambi. Chichi ekikyuse. Zine mbiri kiziddamu mami wange. Giramu tudderecho bakebere wali akadongo. Enviri zino nzigobe. Oba chichi ekikyuse bambi okubuuza yantegedde. Nina video gye nakola. Nina video gye nakola ku YouTube. Gadi neyetaba mu bavuganya bye twali tunyumyamu. Ne video eyo nali mpita mikwano gyange gyonna buli gwe mmanyi atuweeyo omutwalo ku nsonga ya Gadi and Millicent. Mu bantu be nayita mulimu omusomesa wange bamuyita Muzeyi Kakooza.
yeyangulira yeyansomesa P7 sente zaali ziganye nansasula registration n'ebirala. Kati bwe namuyita abaana ne bavayo ne bagamba ne Kakooza naye tomusonyiye gwosabe buli omu eyakolera ebirungi ate naye omuyise. Kati mbadde nkyazina amazina ne Rachel gabadde anzinira ne kubaako mami wange bamuyita Nabukenya n'angamba nkuwadde emitwalo 10 nzisasulidde Muzeeyi Kakooza the project. So Muzeeyi Kakooza ze nali sasudde oli azimpereza nangayezo za project naye za Muzeeyi Kakooza kati tomubanja. Bambi nsaba buli mukwano gwange gwe nayogerako mutuwe ssente nabamenya amanya bwe tuzigatta. Nina emikwano mingi twagenda okubala nga tuba tuweza miliyoni nga 25 nga batuwaddeyo ntwazirinyisa 5 So Mami Nabukenya, thank you. Webale nnyo. Thank you so much. Ekumi ngenda diteekako. Oba era tuddemu tukuwa omuzindaalo kuba buli wogukwata bannaayi nze simanyi na kumanya kati byakwogera. Tweyanziza nnyo, great opportunity, tweyanziza nnyo werowiisha. Kyova olaba nze ngamba nnyo abantu kati nga Heddigaalo nti muveemu obusungu, ffe tufuna essanyu lingi nnyo ne litwerabiza obusungu. Kati omuntu wuuyo akuwadde ssente, omutitimbi gw'ensimbi ezo almost ziringa $10,000, tayagala kifaananyi kye kulabika, tayagala kuba simu yeeyogereko, tayagala namwogerako. Naye kati odde kwoli simanyi ate gwani kimuluma. By the way nze agagambo sitera gaagala. Tuli bize tusanyuka. Yes, inako message y'omutwalo. Rachel bakuwadde omutwalo. Jangu webaza akuwadde ali wali mu ssimu. Bamuyita her priority. Her priority. Thank you, my friend. Mwebaza omusimu tunula wali musimu Rachel. Tunula musimu. Tunula awali anti Jas oyo. Kati yogera ku kasente kankwatira. Oyo mwesize otya? My friend, thank you and God bless you. Mukwano gwange nkwagalidde ddala kama kuwe nnyo omukisa ogutaggwaawo. Mukama asobole okuweereza kyonna kyeyagala ekyokulya, ekyokunywa, ekyokwambala ku Krismasi mu linnya lya Yesu. Era beerera ddala bulungi mukwano, nange nkwagadde, nange erinnya lyange bwe bakogeredde nange bwe bampitira ddala nannyonga Rachel omwana w'ennyonyi. Wada sentence. Oya musabi na priority. Mutake mchitawo Edus. Mukwate ko banange tagwa ngenda Jagwa. Asanyuka, musanyuka. Kajagwa. Maria musuga. Tubebaza. Tweyanza. Abaidha wo kuddako emabega yani Jaru
eyakola t-shirt za timu Shifa. Chovola banze mbagamba nnyo nti so mwagenda ne mumunoonya n'abakolera t-shirts. Kacheza abadde ayita ku live n'alaba project naye atuddize 5. Okitegeera. So kati obulamu bwe butyo bwe butambula, tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Thank you so much. Kubanga yerekereza gomanyi omuntu go printingira okutuuka okuwa 5 obeera printinze ebiwera nno saakutte sente nazituwa ng'ali Uganda wano gumu 2 3 4 5 natekako ne 2 ezijjayo. Kati kyembeera mbagamba nti omuntu asobola okujjaawo n'akulaba, abamu n'alaba ng'otaddeyo vidiyo erabiddwa bangi n'asuulako obulango bwo bw'ama t-shirt. Kitegeeza ngena genda mbudiriitingeko kuba saagala ate kufiiriza jjalu ate asobola oteeka addiza obulamu we butambula. Kati oli ajja kulaba gambe bane Shifa wa mutima mubi gwe support eyiyo gitaddewa before nga tonnayagala kwagala support. Kyembeera mbagamba nti obulamu bwo butambula butyo, busiga okungule, oyagala okungula gy'otazise. Ebintu nno biri simple. By the way, bw'otandika otegeera ebintu in life, ebintu bifuuka so simple, byanguwa. So tweyanziza nnyo, batuwadde 15,000. Bane jase tuyinge gye twagala eddoboozi lyo. Bane leero oyogera bulungi, wenna oyogera agakamala. Bane leero ng'olina eddoboozi eddungi. Mukwano toleeta byaluli tayogerangako bulungi. Yenna ayogeranga ejjoozi. Yenna ayogeranga ennyonza. Lwekyo nina ssente mukwano. Mannange yogera, jasi yogera. Tunyumirwa by'oyogera eddoboozi lyo. Brother we yagambye batuwe ku change 5 goleti wali. Data, teekayo zino. Kati zino za goleti. Amwadde yani, sorry, Rachel, Manet food. Mariam Nsubuga. Ani? Mariam. Ngenda dio kita Mariam. Mariam tunula wali. My friend dear Mariam, thank you my money. And God bless you our power. God bless you our power. Amina. Nti mukama muwa omukisa ogw'amaanyi. Mukama mwerere ddala omukisa ogutagwawo. Ogutalina buyinike. Ye era abere bulungi era amazima era abere bulungi. Mukama muwe n'omulimu ogw'okuzima bulungi abene n'edduuka bulungi alye ane ayambale atakale bulungi. Mariam bakusabidde edduuka oba tolyagalangako oba oliyina olwedde bakusabidde edduuka. Bannange tweyanziza nnyo tweyanzeege kyemukola nno kyamaanyi. Bannaye mwebale nnyo. Omuntu nga ye ali awo okwongereza ku kyembadde njogerako luli nti lwaki ffe tuba ate nno tetwekoza bw'ogamba abantu nti nze hatred sigiraba because happiness is too much. Essanyu lingi lineetoolodde. Kati oyinza kuŋŋamba kunyiigira omuntu omu gwe twatandise naye nga over 10 people. Mwami Blaze wanaze ne ssente okuva mu bantu ab'enjawulo ate bakyali wiringa otwongera n'otuwa. Abantu bazze wano batulabye bulabi batuwadde. Abantu basanyuse lwekyo waali afa essanyu. Enoka musanyufu, ani musanyufu. Kati gwe ate naawe omuntu atwala obudde atojjukire simanya abalogo bakulaba, simanya nze waliwo n'agagambo gese, simanya ataayagala wakukiraba, simanya eyafa yakwera, waliwo agagambo ge saagala. Tufokasinge ku ssanyu. Essanyu lingi biri bibe wala nnyo.
tuli too busy, tuli too happy. Obulamu butunyumira. Obudde bwe wandimaze ng'owooza omulogo wa kukiraba, omwavu yalaba, ani yafa ya papa, saakigawadzi. Tusabire bano abantu. Okitegeera? Lwekyo komawo. Mpulira kuba guli eyo. Yes. Christine Nagawa. Message njirabye. Kati ate siraba muyimbi akazina kafaako. Lecho ampe emmeka ayinayo 2 kitundu. Lecho mpa balance. Oyine 5 n'ebiri. Olyoke weebaze. Linda koja byeyogerera kansokenzi ko byeyogerera. Okitegedde. Oh. Ebiri kitundu kati lekyo tumuwe emitwalo 5. Wow. Naye yes bamuwadde omutwalo. Tutandike n'omutwalo yani. Kwako soko webaze Mary. Mary, your friend Mary. Bw'omumala nkugamba omulala. Zino Mary azituwadde. Oh, my Jesus! Mami ongamya nsokani? Mary, your friend Mary. Mary. Alieno. Sembera ke mabega Rachel katono eno gendi. Advance. Tuwebaze your friend Mary. My friend Mary, thank you my money and God bless you. Kano kata manyi luzungu bakavemu. Kali mulala mbako. Kati omulala Mami Christine. Christine. Yes, Mami wafe Christine. Mami Christine. My mother's street in Yes. Ani? Kyomuhendo. Kyomuhendo ziri eyo. Kati webaze kyomuhendo. Naye nga tonebaza kyomuhendo My mother Christine Kakirabe. Ye lwaki atuyita basiwowo. My mother Christine Kakirabe. Lwaki yatuyita basiwowo. Amwisani? Mother Kurani?
Mother Christine damu omwebaza. Damu tomwebaza mother our mother Christine. Webaza our mother Christine. My mother's treating. My mother's treating. Thank you, my money, and God bless you. Kati webaza omulala ye kyomuhendo yo friend kyomuhendo tunula wali Semuhendo. Webazeko My friend said, God, kubanga mani njagala kukyogerera mu luzungu. mumwekayogera ebibye lwekyabimanyi Semuhendo. yoyo tunula wali My friend is Semuhendo. Thank you and God bless you. Mami Christine Mami Christine neyanziza nnyo Mukama kumpeera omukisa nange bwensobola ofuna eno opportunity nange lwekyo ngenda muwayo 5,000 ze bampadde. jangu wabazeko yo brother Enoka. Muwe yabazeko brother Enoka. Ati nuleno. My brother Enoka, thank you and God bless you. My brother Enoka and me, our sister. For me, my name Nanyonga Rachel. Arrivet Baka Dundu. Mukwani kibategeeza nti mbera baka Dundu. Yes, just njirabye message ya 15,000. Rachel Zakia, webaze yo sister Zakia. Mama wange banaye, mama wange nakaterozo wulira otya. Mama lindako Rachel mbaye 15,000 nkuwa omutwalo. My mother. Yes. Leta 15,000 nkuwa omutwalo male webaze yo friend Zakia.
Okay, kale sister zake. Muwa. Leta tutekemu. Tunula wali webaze. Tutekemu mukasente. Katemu mukasente. Kwase mungalo yobazenga Samumana. Sam. Tufa ino mubuza. Bamano banene batata wengamba Sam umani wetegeza. Mpako oba leta. Zakia. Yes. My sister Zakia, thank you and God bless you. Amen. My sister Zakia and Mina Nyonga Rachel. Yes. My mother Nakatelozi. And my friend is my mother and fathers and friends. Thank you, our man, and God bless you. Abali afizi muulira mutya. Agenda kwebaza. Kale wewe. Okay, Rachel gira otudde wali eri Mami wanje wena wetu na manoko gena ngena nakuyimba yana kayimba kama nti ekyamagero kyange kiri wano. Okay, banayi tweyanziza nnyo tweyanzeege. Nze neewuunya omuntu atayagala kulaba ssanyu ly'abalala nga toyagala gwe kucreatinga nga gwe reason lwaki omuntu asaako smile, lwaki omuntu abuukabuuka, gw'ate oli n'olaba ate n'ojja n'obavuma buvumi n'oyogera kino n'olangira n'oduula. Teri muntu aba yayagala kwetonda nga like abasiye yeetonda. Tetulina kusalawo eri Katonda nti nze munaye nkola bwoti. So kati bw'obanga abali eyo nga oyagadde Rachel omulabye, olabye essanyu nga gwe kikusanyusa okulaba essanyu ly'omulala. Mukama akikubalire. Thank you so much. 15 Rachel Nassaz. 15 from Rachel Nassaz. Wanje tanaba kugamba gye ziraga. Thank you so much banna. And aliwa Rachel Nassaz mumanyi naye tataddeeko terms and conditions. Nenga mumanyi Rachel Nassaz bannaye. Nsubuga Mariam, tukweyanza mukwano, tweyanziza nnyo tweyanzeege. Mukama akuwa omukisa. Thank you so much Mariam Nsubuga UH00. Mulabanga wane eno. Thank you. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Rachel Mukama akuwa omukisa, ekyamagero kyo kiri wano. Nze simanyi Luzungu. Rachel. Yes, is a Rachel. Rachel komawo weyanzi. I love the way she calls her mama wange. She feels it. Essanyu lye mama wange. Oh. Ambuza tina mama wange owulirotya bambi. Agamba owulirotya muli. Atadeko nekai owulirotya muli. Kati yangu weyanze Rachel. Rachel munno. Naye ye Rachel akuwadde tunula wali eri. Kansoka nkugamba. Mami wange kansoka njogereko ne mama wange wali eri.
my mother and eat and me. Nti mama nge nti ngenda kulya wamu naawe. Mami mkona nti nasoma nti oluzungu toti mami Nyo wasuka. for read primary P6 and primary P7. Read primary 6 and primary 7. Yes. Wow. Thank Rachel. Akuwadde na yeye Rachel. Oh. For my sister. Era no maro ko tira mo. Bagala mazina baganye basazeewo abantu batusaliddewo meeting tekoma kunnya bo baganye Rachel kwata webazeeyo wa sister Rachel. Yes. Berawo to atobera wali Rachel. Isaac awandeyo Rachel mtwalo. My sister. Alikono line. Mugamba je. Ajabi yogere. You very much sir. Komao. Sigana mu wa balance. Tewali buzibu leta. Atenze bamanje ba. Leta tuwe cho mtwalo. Tweyanziza. Leta wamma. Leta kaina. Nange mutumye. Nange ngira ko mutwalo. Amazo kwebaza sister we. Sina bakwebaza madenja yeganti nemogera. Katika mado kwebaza sister wange. My sister. Asoka Rachel. Ati gwemba dendi ko my sister. Rachel, yes. Hey. My sister Rachel, thank you, my money, and God bless you. Amen. Katukwata nezina. Sigana kuvana kazi ndalo wemano kateka muso. My brother what? Isaac. Yes. He's there ya wu. Ajewan. Come.
Nam love you dog. Sure, nam love you dog. My brother Isaac, thank you our money and God bless you. Name Jesus. Mama angasoko watu wanasente mano kuyimana necha magero cha mkono banage. Sembere. Kazindalo yinde. Kazindalo. Ndiloko kazindalo. Ati ngame ntika nsoke mpe mama kasete nsoke nyimbe cha magero kubanga mplie cha magero kinyigide na wano. Mwana wange titi afaya bamina wende okuwayo mukwana kati ngenda kuyimba anti bambi yimba ekyamagero kyange kiri wano magero kyange kiri wano kiri wano era ngenda nato yita kyamagero amagero kyange kiri wano ekyamagero kyange kiri wano ekyamagero kyange kiri wano era ngenda nato emikwano gyange giri wano emikwano gyange giri wano emikwano gyange giri wano era ngenda nato abazadde bange bali wano abazadde bange bali wano bali wano ngenda nabo abasomesa baffe bali wano abasomesa ngenda nabo abaana baffe bali wano abaana baffe bali wano baana baffe bali wano era ngenda nabo ako ogategedde ndagaako ninamu ngandi mugato gasiri awo wenyine wowe gasigagenda ngalimbigere Zena. yes mara chimala recho recho acho chimala recho tulekera bajja gabba iye natenga agasitaani ate nga ffe bindi mu kuzinaga yesu bajja gabba basitaani ate nga ffe tuzinaga yesu yasinga tokyayogera bulungi Jase bambi. tusiibule Awula. Twagala bebaza. Bana yemwebale nnyo. Nti nammwe ke musumulule. Bana thank you. Feche ekituleete eno twagala kukyusa bulamu
bulamu bw'abantu naffe tetulina nnyo naye ate essanyu lyaffe lye tusinga obba nalyo nga tulaba omuntu ng'asanyuse ng'olina ky'omuwadde omutwalo ogwo gukola kinene bulamu fe abamu tubinyumya munene nnyo okitegeera uno menta agambye ennaku 2 omutwalo eno ennaku 2 togenda kyengera okisegedde wano wennyini kati maze emyezi 3 nga ndi mulwadde nga ntudde waka nga sisuubula kati obudde buno enkya nkeera kusuubula kati kyeza bizinesi so banaye tubeebaza mwebale nnyo banaye twebaza nnyo meeting mugyongeddeyo ffe tubale twasazeewo ekome ku ssaawa 4 naye mutuwadde amaanyi ne mutuwa ssente bambi mwebale nnyo mwebale otugoberera obudde banaye mwebale nnyo bino bye twagala abantu bagaye nti n'ebyalo ekyo bya kiyaaye tebiriiyo okisegeera nga ne lwekyo mupange bwe tujjako kamera nga nzimujjako so bambi tubeebaza nnyo mami ani weeroweesha thank you so much otuwa sente otuwadde sente nempulira nga kinkutteko nange omutwalo gwe mbadde nnamu ng'akangugabe bwe ngugabye na buli omu ayinamu omutwalo online naga nange kangave ogwange nange kangabe temumanyi kyemukoze lwekyo asanyusa naye mweraliikiridde kage amagulu gagenda omuluma lwekyo ngaazinye obagenda kutambula semanyi nakumanya naye banange tubeebaza mama wa lwekyo kyangu obuuze ku bantu obeebaze munnange okwagala bwe baagala oli baba baagadde ggwe naye nga tonnaba kubeebaza naffe tukwebaza okubanga buli lwa sande obeera naffe ku myaka gyo tulina wano be tubeera nabo naye zigenda obeera 3 nga badduse kekabula soke mami akaveeri bakakoledde kabula soke oba wane ewaffe naye nga tukwebaza bano be bamu ku bannamwandu bange temukeera be yewa tiimu shifa lwekyo yewuwo mwana awamba ono banne Mukama yeebazibwe nange nnyimiridde wano banne nga njagala kubeebazaako mwenna abali ku mikutu nze maama wa Lekyo naye essanyu lyempulira bannaaye lwakuba nti tosobola ddiraba naye nga essanyu lyempulira ku mutima gwange lingi nga bw'olaba Lekyo ate era n'olaba ne maama Lekyo emyaka gye nnina gino kale tegyandibadde mingi naye ndwalalwala nnyo naye banne bwe ndaba ky'okoledde Lekyo mba ndaba ng'onnyambye ng'otuyambidde ddala era mwenna buli atodde ekikumi ky'olunaku olwaleero n'omutima gwo omwana Isaac ampulira essanyu bambi naye awulidde nga kimukutteko n'agamba bambi Lekyo okusinziira nga bw'amulaba n'akwata naye akasente ke n'amuwa banne Mukama abawe nnyo omukisa abagaliire emitima gyammwe gye biyaayaanira kuba nammwe muyina bye mwetaaga kati Katonda nga bw'alaba ebyetaaga ebiri ku mutima gwange ebya Lekyo ate ne muba nga mutugabaniddeko ne mutuyamba Mukama abawe nnyo omukisa nsiimye nnyo bannaaye mwebale nnyo mwebalire ddala omwana waffe Ibulayimu bali kwagala Lekyo kubanga obadde omukutu ogutandise obugabirizi bw'olunaku lwaleero Mukama akuwe nnyo omukisa okwagala okwo k'olina ku mutima bambi
mpagulu nga neewuunya omukyala gwe twatandise naye oba mukyala oba muwala mu butuufu ebigambo bye yagambye Edgar bye twatandise nabyo kibadde kinyuma nnyo omuwala oyo oba mukyala senga abadde asobola okubeerako mpaka essaawa zino n'alaba mazima ekibadde wano teyandizeemu kwebuuza Mami Sifa nti akola mulimu ki ntyo teyandizeemu kwogera nti Mami Sifa nti mufere biki amazima senga abadde asobola okubeerako nga teyavuddeko ansa abadde agifunye kuba kakati afereddewo amazima lwekyo aba amufereddewa tagenda kufunako yadde 10 ate era nze yensonga lwaki nze bwendi ne wana emabegako eri nayogerako ne ŋŋamba nze sitera kubeera muntu abeera buli wamu naye bwe namala okwetegereza Mami Sifa byatukolera nga byamazima nze okutambula kwange ngenda ku kyaki jajja eno kasenga abaddewo yandibadde omujulizi nze sibeera buli wamu yadde nno n'emikolo nze ngisosola naye olabeera nabalirizibwa nembeera ku mukolo gwa gaadi namala okulaba nti abantu abali mu bintu bino bategeevu ate bamazima senga aboogera ebintu byonna mwe musobola okutambulako ne mugoberera abantu bano ababiri bye bakola mujja bwewuunya simanyi oba mundaba yenze maama lekyo nze namala kwetegereza namala nebbanga nze nga sina kagambo kanvaamu wano najja ndina mulwadde neŋŋamba kaŋŋende ndaba ekibeera eno emyezi gyawera kumpi ng'oba 5 kuba kati wano Mami Sifa yayogeddeko n'agamba tuwezezzaawo omwaka kati nze namala emyezi egyawera n'5 n'omukaaga n'omusanvu nga sivaamu kagambo wabula nindirira kulaba batuufu bafere kuba justice ffe batufezeeko nze n'omwana ngoyo lwekyo bangi bamuliiriddeko ssente bamuteekayo ne bafuna naye tebamuwa naye ate so bwe tujja wano tuvaawo n'2,000 kati simanyi bazimuwadde Mami Sifa tagenda lyako yadde n'5,000 tagenda tusisinkana atugambe nti muyitidde kunze okufuna ssente ezo mu mpeeko kati abantu aboogera ebigambo mweziba akamwa kammwe mukome ku ebyo bakatunge Mukama abampeere nnyo omukisa bannaaye neyanziza nnyo neyanzeege bannange nze kyensinga okwagala banne Mukama yeebazibwe ampadde omutwalo guno Mukama akuwe nnyo omukisa Maguleti Mukama akumpeere nnyo omukisa nze nga bwondabye emmere yange gyensinga okulya matooke naye ekambadde siinaayo simanyi mukisa gwoyodde ku ssente zino zompadde kuba olunaku olw'enkya ngenda ggula ettooke lyange ndyeko bulungi banne Mukama akumpeere nnyo omukisa abavudde omutwalo ffe mubalokole tugamba kasita ogaba omutwalo ofuna kakadde kati akakadde n'okusungawo kajja ate ozijokeza bana mwenna abawaddewo ekyo tusaba ne weekend ejja mutwongere naye bazaika nzijukidde doli twali ndowooza tuli bize njagala kwebaza nnyo abaatuwa ebirabo lwe twasembayo nze nasembayo bba wano bampa enkoko namba seggwanga ekitegeera Mama Suma tukwebaza nnyo webale kutwagala banayo okugaba tobeera tosigama nti oba olina nnyo naye ate ku YouTube kweri so twebaza bannange mwenna abatuwa
kati wiki ewedde yali yaffe aba wano baali baaniriza Shifa naye twebaza nnyo abaatuwa ebirabo. Thank you so much. Banaye mwebale kutuweera ku bantu baffe ababeera wano. Nakyo kirina bwe kiwa motivation. Tubeebaza nnyo nnyo nnyo. Ebaleme okukola ki? mulabeko naye bakwebuuza nnyo tebakulaba kati nawe kabakulaba esimu ebale nnyo. Ate okumanya tebabaagala abantu live yonna eyiise. Kati aba TikTok ndowooza bajje ku YouTube. Tamanyi nawe wakyusiza. Amma kati oyize sikyo. Banaye tubeebaza ebigambo bimbula bwe wabanga waliwo technicalities ezigenda mu maaso. Njagala nnyo okulaba nga abantu bali attentive. Naye ku lwalwekyo njagala kubeebaza abatuwadde ssente za Rachel. Thank you so much. Ffenna abafunye tuli basanyufu nnyo. Maama Enoka omuwulidde, Kyala Nasaazi, Edigaalo. Ate nsanyuse nnyo nga basabye ku change kubanza abantu bwe basaba ku change manya ate nabo bagenda naffe kuteekako mu kabokisi kafa ka project. Omuntu ali eyakira namanya nti tuli ku mulamwa n'abali wano obutawaayo kikumi baba tebalina bubeezi naye sigamba nti baba mutusunga nti thank you so much. Thank you. Mwebale nnyo. Olwedda mulaba wano Faustina tweyanza nnyo tweyanzeege. Yatuwadde nadda bayirawo. Yawadde dda Rachel atongedde bongezi. Tweyanza nnyo Faustina. Webale nnyo, webalire ddala. Kutooke baagadde kugendereko enva. Era banaye nga mugaana nti Garden Millicent must tubyogera nti twajja wano kukyusa bulamu bw'abantu. Oli awulira project ng'erimu babiri bokka nti tukyusa obulamu bwa Garden Millicent naye tekisoboka kubanga bwabwe bokka. Tumaliriza ekitundu ky'eddundu. Nina omukyala gwe mpulidde wano nga yeewaana bwe yalabye ku nnyonyi. N'alaba ennyonyi weeri ne nga maama wansoose. Nze manyi gira nga bye Museveni bye. Gira waggulu. Naye nange wanudde njagira naye ate nnyongera nkusabira Edigaalo ogituulemu wanudde nga ffe bye twagala abantu be tulabako obulamu bwabwe bukole ki? Bukyuke. So tetulina nnyo birala bye twagaza abantu wabula twagala nga bwe babeera naffe. Kibala bwe ndaba mama Hypeke ng'ennaku emuluma. Mpulira ennaku duli we twabeeranga wano nga yasinga okuba challenge. Naye kati yenna ali awo. Hypeke wabula agira jje ffe tubikooye. Tukoye menta w'omu Busonda. Banange menta waali. Naye obusonda bwafuuka obusonda. Okay bannaaye tweyanziza naye ng'ekiri mu comment abali ku YouTube live ni agambye amaaso gonna gamuli ku kimu ku Head Boy. They can't wait to see our future wife Sylvia. Yes. Mwenna bambi tweyanziza Mary Faustina, Werowisha, Mami Christine. Buli omu ayina kyakoze na buli ayina kyatodde. Thank you so much. Fere essanyu lyaffe ate era ye mission gwe mulama gwe tuliko tetulina nnyo hidden agendas.
wadde muzituteekako ne muzitukaka kuba mumanye ensi ngwenyuufu buli omu alina kuba mugwenyuufu buli omu alina kuba mubbi buli omu alina kuba mufere buli omu kwega mumanye ensi kyerina okuba ffe twakyuzinga kukola the opposite atwegattako tutambula atayagala si lutalo but abatwegasseeko thank you so much era mmanyi we bagenda okwebaka buli akutte oba kuva ku 15 mpaka waggulu nkimanyi omutima gwe agenda kwebaka nga muweweevu ng'owulira essanyu omukyalo era nga bwagambye ettooke talimba agenda keera aligule aliireko akanyama ke akanyama tukalidde wano leero oba kandaba agenda ogenda keeyongeza agenda kalya nga musanyufu maama enoka agenda kwongera mu kasooli we nawe ogenda kwongera mu bizinesi lulya nti wali ozungira ku airport nga tokola ate abaafuna omugole kyogamba ezo zireta ekifuluusi kya muwogo zimala zireta ekifuluusi you see ate head boy ogenda kutuubula sausage ate wuyo watoolamu mu ssente n'okola surprise wanje n'ateeka mu nsawo kati teri omuntu yenna nkimanyi nga wa mutima mulungi nga mugabi nsobola otegeera ky'owulira otaddeko ne mu ttiimu shifa head boy wow tweyanza okitegeera so kirungi nnyo kya ssanyu nasaazi ye yakutegage najja ng'ataddemu ezize tasuubira nti alina kyanajjayo naye mwebale nnyo nze nsobola okitegeera omuntu abagaba fe abagabi abantu abaagala essanyu ly'abalala you can just be happy omuntu n'alowooza wawangudde ki kumbe gwe oli kusanyukira ssanyu lya mulala kati ate atajja bitegere atajja ne bwe tunaasulawo nga ye omutima gwe tegwakko akake kakaali selfish era tajja kubimanya but there is that peace you feel there is that happiness lyowulira ng'ogamba nze ensonga lwaki gundi oyo abookabooka nannyo ng'abuusebuuse wano fe abatudde ne tugaba bannange tafuna obuzibu naye ng'awulira amaanyi g'abantu nga bameka ng'amaanyi g'awulira n'essanyu nate nze buli wayitaako nti maama wange kalina engeri gye kanfumita mu mutima kuba nkitegeera maama we era ye mukwano gwe ye friend we agee maama wange owulira otya munda muli okitegeera be bamanyi kye basirikidde awo we bali gye baavudde naki kati gwe tomanyi gwe kyolabanga mitwalo just 5 kati ate ku bulamu bw'omuntu wano addayo n'agaziwa ng'awulira mugagga nga omututte omupushinze wiiki nga 2 namba maaso ng'alya bulungi vayisa ngambye nti omutwalo ye gukola ennaku 2 ng'alya mmere nanva okitegeera so yeyo mission gye tuliko abeebuuza kyekyo kye tukola tetulina birala ne bwe munaatunoonyereza nze video mwazikola shifaayi n'abanene mbega bena mu bintuumye but there is no any hidden agenda it's just kindness mutima mulungi gwe gumbonyaabonya ate bw'oba oguyina guyina engeri gye gutulugunya ne gukubonyaabonya bane gusobola okukubonyaabonya waliwo ne yaŋŋamba simanya hakati gogenda bonaabona olabika sima oli wa blood group ki simanya ati omuntu akulalaga kati gwe olabika oli waggulu sima blood group bwe ogenda kati kubonaabona nayo simanyi oba yeyo yentawaanya be bonna beekwasa bo butagaba ne beefuula mbu gwe kiri ku blood group baŋŋamba mbuze sima blood group yange yebonyaabonya ya lugabanguzo baba banoonya escape route mwina mukwano gwegaa kati gwegenda kukucunya ebonyaabonya eyo tegenda kukulekera mirembe wa muleme kwekwasa si blood group tutoole tuweeyo kati ate tuli mu festive season nnaku za ssanyu Christmas mikwano gyange ab'ebweru bali bawa birabo Christmas yatandika dda tuddiza abantu nga bwe mweweeyo ebirabo mufuna offers ezo ebirungi mututikire ku ngoye mutuweereze tulina ani yagambye nanyonga yagambye angoye za Christmas
yagambye oli eyasabidde oli afune eyakuwadde ye afune engoye ebirungi ne mama Sara yamusabidde afune engatto n'engoye lyessanyu happiness ofuna olugoye olupya bambi tweyanzizza nange mutuufu ennyonga nange nsabiraako si birungi nannyonga njagala emmotoka empya omwaka ogujja eno eweddewo nsabire emmotoka empya eno eweddewo ekaddiye nnyo esusse My mother, our visitors. Yes, our visitors for our van and our career. Nannyonga asabira nno nedda nsabira mu luzungu kale amagala mala binnyonnyole kale era njagala nnene vaani emmala kati awo mba ngambye nti mukama nsaba nti akuyambe nti akuwe mu luzungu wali sibiwulidde mu luzungu soko bidde mu luzungu amala obinnyonnyole bambi bamaama bambi madamu wange bambi temunsekera bambi bansabye bubya babulungi bambi ewesaala nannyonga ama njagala mmotoka ndala njagala mmotoka ndala nsabira osanga njifuna ku birthday yange wangi nsabira birthday yange ya 2 January osanga nfuna ssente nenfuna emmotoka empya enekaddiye kansabe kati nga nzibiriza ate nga situnudde yes nange nzibirize ye for my Jesus, for some, for our van, for my mother, for our van, for our daughter, for you go, my Jesus, for some, our van, for our career, for my mother, for come and smart, no our come, our sick, come for our career and power and life, for name of Jesus, mu Luganda ebula zange nze kantidde mu Luganda kubanga nze mba nsabye bulungi Mukama mbadde nkusaba oyambe maama wange ono omupya asobola okufuna emmotoka empya bulungi emmotoka enkadde yabadde Mukama gy'alina ogimuwanguze Mukama bonna Mukama bamuleetera ebizibu byonna Mukama yenna yadde yenna n'amaziga sitaani gwe nkulagira omuviire abeere n'emirembe gye Mukama muyiwe obulamu obutagwawo omuwe ekisa omuwe emirembe n'obulamu obutagwawo omuwe emmotoka omuwe Mukama emmotoka ng'erimu amafuta bulungi nga Mukama ne piki nga zonna tezirina mutomera tezirina muleetera kizibu kyonna nga talina biwundu byonna byamumabwa Mukama beere mulamu bulungi ajje bulungi Mukama mu lukiiko wano kusaadde buli lwasaadde abeere mulamu mu linnya lya Yesu amina. Nyowa blaza mba ngambye nti pikipiki njigaana okutomera motoka ya maama wange omuleetera ebizibu wamma twakitegedde ffe abamanyi oluzungu abo baluddewo bitegera amaffe twali tukitegera abo balwawo genda wa bulaza anje njagala tubekkiriya ndanze munsabire saleegi mugamba mpe Range Rover njagala okyogera munsabire ampe Range Rover ayagala omusabire emmotoka gye bayita Range Rover kyokka Range Rover. Yes. Range
Range Rover. Chiddem. Range yeyo yabitegedde dda kati musabireeyo Range Rover. kati kansabe obusabi mu Luganda. Thank you. Kati bamama bambi mbasa mwambeke nsabire bana emmotoka ya blaza wange mu Luganda bulungi. Toze bangani emmotoka ki? Range Rover. Rover. eyo Range Rover Langi Rover. yeyo kati saba Kama kusaba oyambe blaza wange timu yibula omwe motoka enungi mukama abere divuge bulungi emotoka ebere mpya bulungi yabadde avuga enkadde odi muwanguze mukama abe picho babe motoka buzine motoka ezoneze maika eziyitawo ng'emisinde nzigala okutomera nzine motoka ezo blaza wange emotoka esobola okujjawulula sande nga mulamo abere musanyufu bulungi mu mutima gwe ngalimu bulamu butagwa abere n'amaanyi Range Rover abere nga mpya bulungi nga teyatise mu linnya lya Yesu. Ate era ndigaana yenna ng'ana omubbi odiba mu linnya lya Yesu. ate sabira anafe atutwaleko bannanga nti ayinza okufuna Range Rover nga nsabira bantwaleko mu Range Rover Wera n'ekinyonyi mutakigenda. mutulireko omwo Amagenda wetu. Anti nange badde natemadde njagala sembyayo wamma okugituula mu kikulu nange mukama mbadde nsaba naffe blaza nge mukama emmotoka ejje musabidde naffe asobole tuvugamu bulungi nange sisita we asobole okunvugamu bulungi mukama ne mama wange omupya ne mama wange nakaterozi tuwule bulungi ku mafuta bulungi mukama abakutegeera mbu yenze omupya owale kati kansoke mama kansoke okubuuza erinnya ati temanti buli mwana ati bamubuuza erinnya ne bamugamba nti gwani erinnya lyo nayogera erinnya lye mukama wali omulabyeko no please jasi nonsibisa zino enviri nonga nanyumye oli mubi nnyo nenjonga agagambe tategeeza Ama my mother for our hair, yes, our career. Hair is clear. Yes. Oh, warungi no. Ah, ina lwafu ya mutanga vandi. What are you saying? Ono mugenyi wa Era musema bannanga kuyita mpya lewadde kusabira mami wange omupya. Tekinnamu yengira mbongo nti yeggwe. Our visitors, tochulide. Our visitors. Nabyo ba visitors ifa babiri abazi. Our visitors. Bebaliwa. For my mother, for this one, no. And my brother, for this one, no. Muri bagenyi ba. Lero saze mu meeting. Waje? Abatukubileko mami Shifa tulabe oba ali mukujja. No. No, you know, mami wangu omupya nawe nawe Olika kyamwagala. Putenze nesanyu. Kati Shifa no gatadda twafunye mupya. Shifa tadda Kati kale noli naye kabere.
obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Ninaabagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.